Amaziga geeyongedde ew'omukyala Teddy Naluswa Bugingo ate ye omukulu Kato lubwama bambi embeera gy'alimu ekaabiza abantu be Amaziga yadde avuddeyo n'abaako ebigambo byayogera olw'ensonga nti ngenda kuba nkuwaka vidiyo ako okeerabireko naawe omulabe empiira nga zimuyita mu matu oba sayidi za wano munsiingo okusobola okuba nga naye abaako ne kye yeekolera era kinyinza okugamba nti gwe omupya ku mukutu subscribinga nga sinatandika story eno era onyige n'akade era nga ne ka like button ako osobola okuba nga okanyiga era nga mbagamba ekintu kimu mwebale yonna gye musinziira. Yes, olunaku olwaleero amawulire agagudde ku mmeeza zaffe eza Prayer Media ge mawulire nga si malala wabula amawulire ag'ennaku ennyo agakubye bannayuganda olw'ensonga nti omukyala amanyiddwa nga Teddy Naluswa Bugingo ng'ono ye mukyala mukulu ow'omusumba Aloysious Bungingo era nga bayawukana mu mbeera eyo omukyala ono n'akola ekkanisa emanyiddwa nga World of Salvation Church Ministries. Era mu mbeera eyo kyaddaaki kooti y'amaka wali e Makindye yavuddeyo mwattu neba nga emuyisa bubi nnyo. Kooti eno bwe yavuddeyo n'ensala yaayo n'egamba omukyala Teddy Naluswa Bugingo aleete ebyapa byonna by'alina, aleete kaadi z'emmotoka, aleete ne marriage certificate basobole okuba nga baprocessinga empapula ez'okuba nga ayawukana n'omusumba Aloysious Bungingo. Era mu mbeera eyo omukyala ono yabadde takikkiriza naye kooti eno yalagidde ebintu bino byonna abizzeeyo. Yamulagidde byonna abiweeyo omuli kaadi z'emmotoka 3, omuli ebyapa by'amataka 7, omuli naddala nga ebyapa bino biri Wakiso, Mukono ne Kampala, aweeyo ne marriage certificate era asobole okuba nga ayiyiririra omusumba Bugingo omusimbi gwonna gw'ataddemu okuba nga azunga mu kooti okusobola okuba nga awulira omusango guno. Era mu mbeera eyo abantu bangi bagamba nti ekikolwa kino tebakikkiriziganyizza nakyo ne bagamba nti kooti engeri gyesazeemu omusango guno si ntuufu olw'ensonga nti toyinza kuggyako mukyala w'abaana eyakuzaalira abaana n'omujja kooti nga ggwe olw'okuba nti mutambulira ku mateeka n'olemesa omukulu ono oba omukyala ono okubaako naye ke yeesigaliza. Ebyo byonna omusumba Bugingo ye asambira nnyuma nga jjanzi olw'ensonga nti ye musanyufu olw'okuba nti bagenda muwa ebyapa byonna bamuwe n'emmotoka zino asobole okuba nga addamu okuzeddiza yadde ate essaawa zino obugagga bwaliko muganda wange ebyo ebintu abadde talina kubijja ku maama eyamuzaalira abaana be abaasooka. Naye nga bw'ali omusumba ffe nga aba Prayer naffe tulinze tulabe ki omukulu ono kyalowooza naki ekimuli mu mutwe naye ng'ate nkulese okuvaako ku story eyo story endala ey'omukulu Kato lubwama. Kankulekere ka vidiyo kano osobole okuba nga naawe olaba embeera omukulu Kato lubwama gy'alimu osobole okuba nga onnyonnyoka wano ku Prayer Media era nga nkugamba ekintu kimu likinga commentinga mwattu era osubscribinge. Naluswa ku mubiri gyabuze naye mwebale kunsabira nkyalwana ndowooza mulaba kati wano banteerako omusaayi, amazzi, eddagala kubanga emiswa sikyasobola bagipiise nnyo eddagala naye nkyawo olutalo lutandika butandise sipowa muviira naye mwebale nnyo okunsabira mwenna naddala abanjagala abeeba ba palamenti kyangukola chairman, speaker,
Deputy Speaker Rob ebukola byamaanyi big up ente bantu bange bonna abambika sijja kufa kati era abambika ebakwatakwata bugurupu ne munsondera bwana mmwe temunsondera please nze mikwano gyange gyebali mwana gyange gyebali temuyinza ne munsondera emikwano gyange gyebali